ekigambo credit sales. That's what I said. So I'm not looking at sales. I'm looking at credit facilities. Bwe mba nina business nga ndaba etambula bulungi, waliwo lw'obeera ng'okola nange ebintu bitambula naye ng'obulamu kakapita. What is the best time to borrow? Okay. And where do I borrow? Because I have a chance to deal with bankers, but even bankers themselves don't advise me to borrow from the bank. Yes. Okay, thank you so much. Nabagambye lesson yaffe eyokusatu eri about borrowing mu business abatandise naffe tugenda kulaba ebintu bisatu. Ekyasoose ye financial management mu business, ekyokubiri kitugenda okutunuulira investments in financial markets, then ekyokusatu kyekya borrowing. Naye just a brief on your question is that kiba kirungi nnyo n'otandika business with your own savings. It's not good to borrow for a starter. Lwaki otandika ne savings zo osobole okumanya ebigwona biki ebiri obulabu obuli mu business n'okugiyiga. It's very good okugenda okwewola when the business is at take off, obanga otandise okulaba break even that business yange wano break even oba ebotodde oba esukkulumyeko ku fixed. There it will be very good. Ate nature ne bwoba ogenda okwewola in that essence olina okubeerako ne strategic allocation ya sente ezo. Toleeta buleesi business olina okuba nga oyize kiki ekitambula weewole nga oleetanga working capital. Otherwise senga ozireeta buleesi n'oteeka mu business anyhow ziyinza okufa. Naye nja kwongera okwogera ku borrowing mu lesson yaffe egenda okusembayo. Okay. Ndoza wajja tuwayo oluyimba luno. Okay. You talked about banking. Yes. Times when you run in these businesses, bizidukanya olw'otuuka nga naawe olaba kiseera kituufu kya ku banka. Obanga abantu bange olingeyeza emabega business. Ate nga bw'obanga olabira nga olaba ate sente ziringa ezoononeka. So regardless of the weight of the capital in the business, or the weight of the business, when should we bank? When should we bank? And how should we bank? Okay. Number one, bankings zandibadde daily sales. Kyovola bakati oyinza obutagenda mu bank, their mobile wallets. Yeah? Daily sales, sente z'otunze buli lunaku wandibadde ozitwala mu bank oba oziteeka mu wallet yo. Nga bwe nabagambye ekisooka kikuyamba okutrackinga nomanya zino sales bwe twatunda bwe ziti zagenda ku akaunti yange gyeziri, era bw'omala okwacumulatinga ne kikuyamba n'okufuna omukisa ogwo okutunulamu bwe mba ngendo zijjayo kiki kyendeeta ne kitasiba ki sente. Kubanga obuzibu bwe tuyina nti bwe tugula ebintu wano nga twetutunda emirundi egisinga oluusi tugula ebintu ebigenda okusiba ki sente. Liquidity is important mu business yonna. Liquidity ze sente ezisobola okuddamu ebizibu bya business nga bwe bibaddewo. Kyova olaba tekiba kirungi nnyo okuteeka sente mu kintu kisiba sente, ojja kusigala nga tolinaki. Naye nga banking should be daily. Bw'obanga business yo etunda buli lunaku, sales should be banked on a daily basis. Banks kyandibadde kirungi nnyo n'osooka n'oweyinga mu banks kubanga banks nazo zina charges zaazo. Number one, engeri service gye ziri delivered, ate n'ekirala ne weight ya bank. Kyova olaba banks ezo ziraga financials zaazo mu buli branch. Okay? Kati si kumala gateeka sente in every bank. Si buli banka gy'olabye nti eriko ekigambo bank ebeera bank. Nedda. We have to look for a banker. Eyo bank ebaddewo for some time ate ng'ekuli consistency n'ekukyeko. Naye nga kyandibadde kirungi at least every day. By the way, banking oyo wa walala wakuyamba. Bw'oba ogenda okwewola mu banka
batera nnyo okutunuulira sales zo, era tugenda kubiraba wano. What do bankers consider? Kati bw'oba tobankinga, tewali wantu wonna walaga evidence nti ddala otunda. Kati bw'onooba ng'olinamu ekyo nti ojja kwengera bizinensi y'okweyongerayo, buli lw'obankinga kikuwa credibility. Ne bagamba omusajja ono asobola okubankinga buli mwezi $800. Katumwe looni eyeetaaga installment ya $5 5 bakubisamu 5 emirundi 12 ne bakuwa sente ezo. So kati awo banking wesinga okuya yenyawo. No problem. Amen. Mbadde nkyabuuza ku banki waliwo kye sitegedde. There is when you have just started like a business and you still need more capital. You get the profit like in 1 month. Does it need to bank that profit that you get, yet you still want to add your capital? Okay. When you start a business with your initial capital, yeah? Because businesses are like points of exchange. We sell and buy. The moment you make a sale, that money you've sold is what I'm talking of. You should go and bank it. It's not yet profit. Yes, it's not yet profit. That's just sales. Profit are different. Profits are seen after a trading period, or you can just calculate a margin and see. But all that you sell, because that sale includes profit and capital, you bank that. So that as you accumulate your bankings, then now you think, what should I bring more? You study, like 5 items, but it's only one which you are selling. So that means this money you've banked, put more in that one item other than the other items, so that you can do the turnover and the profit. Kale, those are telling you to yes, katwanirize da tuyo kuluyimba tusinze muko ene tumala katuyimirire ku bigere byaffe.